at night. If we had driven at night, we would not come. Those houses are going, Chikena dubo mola muwete. Chicho. Omote muri njobe. Abaka. Terisi ya kochi kino kibaddewo bubeezi gwe myaka gyonna tutulize amazzi gaako bakikoze kigambye kimanyi kyabadde olaba abantu bali kuwira baaga nowona we tuyita kati awo wabadde wali polisi wano be mukwogera musabe controlling mujye mu controlling Jesus, this is too much. This is too much. It is too much. It is too much. It has never been there. We have never seen it. It is too much. Yes, it is too much. Jesus, Father, King of glory, Mukama, yes, one, it's okay. Yes, Ekitundu kino ekya Katonga ku luguudo oluva Viramali okudda mu disitulikiti y'e Gombe kisaanyiziddwawo amazzi kiweza kilomita nnamba nga mu kiseera kino olaba nnyanja yokka tewakyali luguudo ng'amazzi gano agasazeeko Katonga ono ne gabuza oluguudo gandibanga ge gasusse ne gasalako ne Katonga ow'eri Empigi. Ssentebe w'eggombolola y'e Rwabenge David Segawa agamba nti ekibatuuseeko mu kitundu kino ekya Katonga kyaludde okulabwako. Oli kujja Katonga w'e Kampala oli ng'oyise Empigi okudda e Kampala wa Kolansi n'ebyo biweero amazzi gavudde mu Katonga eno e Rwabenge ne Gulumba oluguudo lw'e Katonga olugatta disitulikiti y'e Kalungu n'ey'Eggomba oluna oluseeru okuseewa amazzi ne galutwala bulijjo amazzi galuyitako ne gatwalamu ekigoma ne gakolamu omukutu naye kati oluguudo lwonna lusendula okuseewo nga kilomita nnamba ne busaawa eri ati yesikaaki ne bwaberawo olubiri ow'engeri ki tasobola kuyitawo kuba amazzi gatwala buli kintu kyonna gakoze ng'ennyanja olengera bintu biveeriyo nalina gye bitwala n'obuliŋŋa ng'obwato bonna gaabutujje so nnyanja kyererezi teri kisobola nebangamba munna abayinula basimanyi abajja baddaabirize kuno badde bawuliriza nnyo abantu kiyinulako ejje tolina nakyeyinza kukolawo kubanga oluguudo lwonna amazzi galwizeewo. Ebyo nga bikyali awo kitegerekise nti amazzi agabadde gasazeeko ekyalo Kagongero mu muluka gw'e Bugomola ne gajjula mu faamu z'abatuuze n'amayumba gaabwe ssaako okusaanyaawo emmere yaabwe era abatuuze mu kitundu kino nga bakulembeddwamu Kalema Godi ssaako Mulumba Mathias kansala akiikirira omuluka guno ogw'e Bugomola ku ggombolola y'e Rwabenge bagamba nti ekizze mu kitundu kyabwe kino tebakirabangako. Bannaawe erinnya nze Mulumba Mathias
wansi kansala twalimuka guno gwa Bugomola amazzi ge twerekisa agabadde gasinze ekyalo kino eky'Ekagongero n'emiriraano bagasanyizaawo emmere y'abatuuze n'amaka Bugeete ate Bugeete okuta ku makya ng'amazzi gonna gaatwaliddwa era gazzeeyo era ne gadda eri Katonga gasse Katonga yenna n'asaanyizibwawo olwekyo abatuuze baffe bali mweraliziddwa emmere ate yatwaliddwa yonna amazzi gagitusa. Amannya gange nze Kaseekende Emmanuel nsiizidde wano mu bbanga n'egombola bagiyita Kituntu Mpigi disitulikiti. Ekiri wano kye twakedde nakyo ennyanja egenze n'ejja mu Katonga wano ng'amazzi gawuuma gabadde mangi nnyo kaakati eyeruddeyo wonna ekoze ekibangirizi era bw'otuula ku batuuze abava wano erwamikoma bakulumukuka bagenda okulaba ennyanja eyo. Emmotoka zaabwe ababadde basima omusenyu bonna emmotoka amazzi gazze ne gazitwaliramu ebirombe byonna gabisaanyizaawo. Ennyanja eri mu kutokota era wenjogera essaawa eno ennyanja eri mu kutokota nnyo ng'etambula eyongera egaziwa yinzika byajjofule ennyanja ekoledde ddala omikutu egy'amaanyi ddala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Embeera bwete bweri ku luguudo lwaffe oluva e Kampala okudda Masaka oba oluva Masaka okudda e Kampala gwamanyi Katonga okuliraana ne Lwera oluguudo lwetwogerako oba kakatundu ka Katonga ketwogerako essaawa eno. Naye munnange gwe ali eyo ng'ova Kampala odda Masaka oba ng'obadde okwata ku luguudo olwo lw'e Masaka Road oba ng'ova Masaka odda e Kampala osobola okukozesa oluguudo lwa Bukomansimbi Sembabule Road okusinga ate okuyita eka yawe kuba essaawa eno poliisi eyinza okuba nga oluguudo olwo eruggadde oyinza otuuka awo ne bikusobera eka ne mu kibira wadde ng'eyowalako naye munnange kati oluguudo tulina okubeera nga tukozesa pozi n'ekirala muvuge bulungi olw'ensonga nti oluguudo olwo lubadde teruyitako nnyo bidduka ng'essaawa eno kuba oluguudo kati lufuuse bize mube ng'ate mulwegendereza okusobola okulaba ng'ate tuvunuka obubenje oba oluusi obwandigudde mukendezeko bambi ne ku sipiidi naye nga twesabire nnyo okulaba ng'ate amataba gano gavaawo. Jjukira nti gye buvuddeko nakuweereza vidiyo z'erukaya ng'amazzi ganjadde ekibuga kyonna so tetumanyi kino waye kigenda komekerezebwa tetumanyi mazzi diwe gagenda kuvaawo nga woogalaba gatokota gatambula naye nga katwesabire nga ne gavumenti wegezaako okubeera ng'ate etuyamba. Jjukira nnyo gwe munnange ali eyo nti teweerabira okubeera nga mpagirako ku bintu bya holding nzigi madirisa nzigi za geeti oyo oyagala butanda bwa byuma munnange beera nga onkonako kweza ennamba zange 0752 688 oba 07752449 nja kusobola okubeera munnange ate nga mbikwasaganyiza bulungi nnyo. Essomero gy'olina okutwala omwana wo ya Big Rich Junior School naye nga nkwagaliza ebisinga obulungi munnange nteeka mu ssaala zo nga nange wenkuteeka ate muzange okusobola okulaba ng'ate tutambula mu bulamu obulungi naye nga katusabe Allah taase eno embeera eriwo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Big Rich Junior School somererizo kunazaako omuzadde nnako lisangibwa mu tawuni y'Ensanje litwala abayizi okuva ku nnasale okutuuka ku kibiina eky'omusanvu abawala n'abalenzi abava waka n'abasula ku ssomero mu byenjigiriza tuli wala mu secular ne theology kati abayizi baakubangula mu poetry bakery tailoring decoration nga n'ebyemizannyo tubissaako nnyo essira okutumbula ebitone by'abato litudde mu kifo ekigazi ddala era ekitegekeddwa obulungi entambula ebisaawe swimming pool na buli kalonda yenna abaana gwe beetaaga ali ku ssomero. Omuzadde leeta omwana kubanga abasomesa beebo abagwanidde okubangula omwana w'eggwanga. Okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso ku ssomero. Omwana bw'asasula school fees ebisigadde byonna byerabire tewaliwo kyogenda kuddamu kuleeta byonna obisanga ku ssomero.